Hallelujah, 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 hallelujah. Erinya lya Mukama lyebazibwe mbalamusizzaako mu linnya erisinga amanya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo mwasuze mutya. Neebaza Katonda atuwadde obulamu, neebaza Mukama atukuumye atwongerako ennaku buli lunaku, essaawa buli ssaawa, eddakiika ku buli ddakiika, ewiiki ku buli wiiki, omwezi ku buli myezi, omwaka ku myaka. Neebaza Katonda ku lwa buli ssekinoomu awuliriza morning breakfast yonna gye musanga, era ngulumiza Katonda ku lw'obujulizi bwonna bw'akola okuyita mu morning breakfast. Ekitiibwa n'ettendo tukizza gy'ali. This is morning breakfast. Amakya ga leero nzize n'olunyiriri luvudde mu kitabo kya Dawudi, ekitabo kya Dawudi ekya Zabbuli ey'ekyenda-mu-ennya olunyiriri olw'omwenda. Ayina ey'oluzungu Psalms 94 verse 9 lugamba bwe luti, eyateekawo okutu koma taliwulira kibuuzo, eyabumba eriiso koma taliraba kibuuzo kiri gy'oli. Kize n'ewange, bingi bye tuyitamu, bingi bye tufeesinga, bingi ebitusoomooza, naye olina okumanya nti waliwo eyakutandika, waliwo ye ow'amaanyi akumanyi. Ono akumanyi n'okusinga bazadde bo babaganda bo oba mikwano gyo. Oyo yakutegeera, oyo yamanyi amajja go era n'amagenda go. Oyo ye yakola eriiso lyo, era oyo ye yakubumba. Oyo yakumanyi. Njogera ku Katonda yennyini. Teriyo muntu akumanyi nga gwe oweemanyi okuggyako Katonda. Ne bw'aba oyo gw'osula naye mu kifuba takumanyi, kubanga si eyakutandika. Eyakutandika ye Kristo, eyakutandika ye Katonda. So Bayibuli bw'esomesa ekigambo kya Katonda okuyita mu Dawudi ng'abuuza nti eyateekawo okutu taliwulira, means olabanga amaliddwawo, olabanga atalina muntu asobola kuwuliriza nsonga zo, olabanga atalina kuyambibwa, naye waliwo ow'amaanyi. Oyo eyayamba Dawudi, Dawudi ng'ali eri ku ttale ng'alunda buliga bwa kitaawe nga ne kitaawe tayagala kumanya. Amukasuka eyo yamuggya mu baana be baayagala, n'agamba weewaawo simwagala naye kannundire ng'endiga. Naye olw'okuba waliwo eyali eyabumba Dawudi, Bayibuli eyogera mu Yeremiya essula esooka olunyiriri olwokutaano nti nze nakumanya nga tonnawumbibwa mu lubuto lwa maama wo, ne nkutukuza ng'olutuuseemu. Laba nkutaddewo okubeera nnabbi w'amawanga. Eyo ye Bayibuli. Oyo ye Katonda yennyini ayogera okuyita mu kigambo kye. Ekigambo kya Katonda kiri weewaawo. Kati nze simanyi by'oyitamu, simanyi by'olaba, simanyi bisoomooza biri eyo, naye olunyiriri luse lutugamba nti eyateekawo okutu tawulira. Minis oyina eyakutandika, eyakukola, oyina eyakutonda. Ebyo byonna ebigambo mbikugamba njagala otegeere nti waliwo akumanyi okusinga ne taatawo, okusinga maamawo, okusinga jjajjawo gwe baakulekera oba sengaawo oba antiwo. Waliwo eyakutandika. Kati oyo ye yakola eriiso akulaba, eyakola okutu awulira. Kati gwe kikakatako kumugamba ky'oyagala mugamba, kyoyagala awulire ku gy'oli akikole. Ye Alpha and Omega. Njogera ku Mukama Katonda, ye yatandikira yalina okumaliriza ggwe. So njogera n'abakyala n'abaami bangi ng'oli eno gaa naye nze ani ayinza okunnyamba? Ani? Abantu bonna bandese. Ani? Weewaawo abantu bakulese, twebaza Mukama kabakulekeko. Tunuulira Katonda kubanga ye obadde tumumanyi. Addemu akutandike kubanga ye yateeka eriiso ku ggwe, ye yakola eriiso ku ggwe alaba, ye yakola okutu awulira. Kati kaakutandikeko awatali na bantu b'ogenda kwenyumirizaamu oba abantu bagenda kuvayo benyumirize mu ggwe ke baakutandiseeko kubaako bye bakuyambako. Katonda yennyini akutandikeko, oluvannyuma ojja kumuweera ekitiibwa. This is morning breakfast. Essaala eri wano, gwali eyampuliriza omukyala n'omwami. Tomanyi n'abantu bo gye bali, tomanyi mikwano gyo gye gyalaga.
tomanyi mbeera gye yakujja kufa esingamu. Tomanyi lwaki ebizibu byonna byetoolooledde ku ggwe. Tomanyi situation lwaki gy'oyitamu mbi. Naye laba waliyo omuntu gw'olina okutunuuliza ebyo. Eyateekawo okutu waali kumubuulire by'oyagala atereeze. Onyirugamye eyateekawo okutu tawulira. Kibuuzo, oyo ye Katonda eyateekawo okutu. Ye yateeka okutu ku ggwe. Ye yateeka eriiso ku ggwe. Alaba buli ekikuditamu, alaba buli kyoyitamu, alaba buli ekiri ewuwo. Naye ggwe ate tonnamanya nti ye yateeka okutu ku ggwe. Alaba naawe omutunuulire n'amaaso go ge yakuwa. Omuwa amatu go naawe omubuulire n'akamwako by'oyagala akutereereze, by'oyagala akukolere. Simanyi kyoyagala. Bizinesi zakola pusinze zonna ensinga zoogera bannaaye after COVID-19 ebyenfuna bigenda kuba bizibu. Bambi tulinayo obwakabaka bwa Katonda obw'omu ggulu bwo tebuggwesa. Bwe buba bwajjeewo COVID-19 kitegeeza bulina n'obugagga bwe buterese mu ggulu obuyitirivu. Bwe bulina okusunako bukuwe, kubanga Bayibuli egamba nti obugagga n'ekitiibwa biri nange. Olwo olunyiri luli eyo mu ngero essula ya 8 olunyiri lwa 18. Obugagga n'ekitiibwa biri nange. Kati ebyo byonna mbikuwa ggwe olowooze nga tolowooza nga bano ba scientific abagamba embeera egenda kuba nzibu nga COVID eweddewo, ebyenfuna bigenda kuggweererawo ddala. Ani akulimba? Omusajja yagamba nti obugagga n'ekitiibwa biri mu ye. Kitegeeza olina kutunuulira ye yakola eriiso. Olina kubuulira oyo yakola okutu n'awulira nti weetaaga obugagga bwe bwonna gye bwekwese. Waliwo obugagga bwa Katonda obwekwese mu nsi muno. Wakati nga COVID-19 awedde, tugenda kubugendamu olabe omukono gwa Katonda. Teeka emikono mu bbanga gw'alina okutunga naawe okukuwulira ng'ate okitegedde nti waliwo yakola okutu awulira. Alina eriiso nga liraba ng'okitegedde nti waliyo alina eriiso diri liraba. Okumanya liraba ye yennyini nannyini liiso akuuma ggwe, tabongoota era teyeebaka. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo tukwebaza olw'amakya amalungi. Ekigambo kyo Mukama kiri weewaawo. Ekigambo ky'oyogedde okuyita mu kigambo kyo erifi. N'ogamba nti alina okutu tawulira, alina amaaso talaba. Katonda ow'ekisa, tusitula amatu gaffe n'amaaso gaffe tugolokeza gy'oli Mukama. Ye ggwe yatutandika, ye ggwe Katonda omwesigwa. Tukwegayiridde Mukama gw'alina amaaso agalaba okusinga n'agafa agagwamu ettaka. Laba mu bulamu bwaffe Mukama, laba situation gye tuyitamu, laba ebisoomooza bye tulina, laba Katonda ow'ekisa. Okutuuka Mukama kuwulira okusaba kwaffe, okutuuka okuwulira essaala za buli mukyala na buli mwami asaba nange wakati mu morning breakfast. Oyo yeetaaga okuviirayo Mukama omukwatire ku bugagga bw'obwo obujjudde mu nsawo ye ey'eggulu. Katonda ow'ekisa, omukyala oyo nkwegayiridde mulaga obugagga bwo we buli obumuggyireyo obumuwe Mukama. N'omwami oyo gwe nsaba naye nga bizinesi ze zakola kusinga, nkwegayiridde Katonda ow'ekisa gwagabirira awatali ayamba. Sisinkana omwami oyo bizinesi ze Mukama, oddemu ozisitule Katonda ow'ekisa. Ye gwe Katonda ajjudde ekisa n'okusaasira, eyakola okutwera awulira. Tukwegayiridde wulira essaala z'omukyala n'omwami gwe nsaba naye, wulira essaala zaffe Mukama. Waliwo abakyala abeetaaga okufuna emirimu emipya, waliwo abeetaaga okukyusa emirimu, waliwo abaami abeetaaga promotion nga we bali tebakyetaaga kubeerawo basobole okukyusa obulamu bwabwe obw'emmaaso. Waliwo Mukama be bagoba ku mirimu, baabayimiriza ku mirimu ng'embeera etabuse ey'omuyaga gw'omubi Sitaani. Katonda ow'ekisa nga gutandise okuteeka buli muntu mufikisinge. Ye ggwe fikisa waffe Mukama. Fikisinga buli muntu wonna w'alina okufikisingibwa eyawona okufa mu guno omuyaga ogwa Sitaani nga gumaze okuteeka. Twebaza Mukama eyateesezza omuyaga, twebaza Mukama akyateesa omuyaga yonna gye guli. Genda ng'ofikisinga buli mukyala na buli mwami Mukama akunoonya, asitudde eriiso lye nalitunuzeewo, addidde okutuuka n'akuteeka gy'oli. Katonda ow'ekisa nga ayagala ggwe yakola okutwowulire. Nkwegayiridde Mukama muwulire ezo essaala ze z'ateeka mu maaso go. Nkwegayiridde muwulire okusaba kwe kwasaba gy'oli. Nkwegayiridde Mukama gwe yakola eriiso, laba buli mukyala na buli mwami omusaasize ekisa
kubanga mukama ekisa kyo kisinga byonna. Katonda ow'ekisa kola ekisa eri abakyala n'abaami abali mu kifo kino bensaba nabo mukama emisana n'ekiro, bensaba nabo mu morning breakfast. Katonda ow'ekisa bakolera ebyekisa. Katonda ow'ekisa obasisinkane obaddiremu essaala zaabwe. We Katonda eyakola eriiso eyakola okutu, nkwegayiridde abantu nga basaba bategera okutu. Nzijukidde ebyawandiikibwa Dawudi ayogera mu kitabo kya Zabbuli eya 40 ng'awa obujulizi ng'akugamba nti yalindirira gwe Katonda, yalindirira gwe mukama n'akutegera okutu n'owulira okukaaba kwe mukama. Waliwo abakyala n'abaami abakaaba nga tebakabagana amaziga ag'okukulukusa ng'abafiiriddwa, naye nga bakaaba wakati mu ssaala balina bye bateeka mu maaso go. Gwe yakola okutu nkwegayidde nkusaba owulire, eyakola eriiso nkwegayidde nkusaba obalabe mu engeri ey'enjawulo, obalabikisa omukisa, obalabisa omukisa yonna gye bali. Abali ku mawanga ag'enjawulo ng'abamu basiraanidde eyo, visa zaabwe zaggwako mukama, nga bali ku ovasite, balabisa omukisa baddemu batoole obujulizi wakati mu mbeera eyo embi gye bayitamu. Abali mu mawanga ag'enjawulo ge sisobola kumenya kumalayo, naye nga bali ku ovasite. Katonda ow'ekisa gwe yakola okutu era yakola eriiso, balabisa omukisa mukama, baddemu babe nga bannaggwano, baddemu obakolera obujulizi. Kwe kusaba kwange mukama. Weebale Yesu, weebale mukama, weebale gwe addamu okusaba. Nsabye nga mpita mu linnya erisinga amanya gonna erya mukama waffe Yesu Kristo. Amina. Ayagala okulokoka teeka emikono mu bbanga amatya Yesu, nzikiriza n'omutima gwange okwebwa obutuukirivu, era njatula n'akamwa kange nti ndokose. Amanya gange gano googere gaddemu nate neera gaddemu, mugambe nti ayi Yesu, amanya gange gano gajje mu bitabo eby'endwadde, ebitabo ebyokusiraana, ebitabo ebyokubonaabona, ogawandiike mu kitabo eky'obulamu n'omukisa n'okuwangaala. Azzeemu ebigambo ebyo oli mulokole ddala. Mukama akunywereze, akulabise omukisa, amaaso ge n'amatu ge gawulire ebigambo byokka, naawe omubuulire by'oyagala akukolere mu linnya lya Yesu. Amiina. Mukama abampeera omukisa, banjagalire olunaku olulungi. Emmanuel.